Mukaaga otegeera butegeezi tutuuse mu ssaawa y'abawanguzi mu puroguramu omuwanguzi tawanika ng'ekutuusibwako Prosper Junior School bakafulu mu kusomesa abaana balina daycare, nursery ssaako ne primary nga basangibwa Nabo okumpi n'ekisaawe ono ku 98-7 emmere y'omwoyo gwa Mikwano gyaffe abalungi twagala okwebaza Katonda nate mu ddakiika ezifaanana bwe ziti era nga twongera okumugulumiza, twongera omuwa ekitiibwa, twongera okumuyimusa waggulu wa waggulu era nga twongera okugamba nti ekitiibwa n'ettendo byonna tubiddiza Katonda oyo omwesigwa era ow'ensonga atuusizza mukwano omwaka gwaffe guno nga bw'ogutegeera omwaka gwaffe 2019 era nga Katonda oyo omwesigwa atuyisizza mu mwaka gwa 2018 guno gwe mwaka ate gwe tuyingidde. Luno olunaku lwaffe lwakubiri mu mwaka guno 2019 era ennaku z'omwezi leero 2 nga twebaza ekisa kya Katonda era ekigenda okututambuza kigenda kubanga kitutambuza ate era tukkirize nti tujja kugumalako bulungi ng'okwagala kwa Katonda mwe kuli. Mikwano nyongera okubeebaza, nyongera okulisaayo mwenna byonna bye twabadde wankulukuku ku kisaawe yonna ababadde ebweru ku MCF radio 216.costa.fm tubakulisaayo mwenna tukkiriza nti omukono gwa Mukama gugenda kutambula naffe 2019 era gugenda kutulwanira entalo, gugenda kutugirayo ebintu ebibadde byalemwa mu bulamu bwaffe, gugenda kutusendera amakubo agabadde gatali masende. Olwo nno tukkiriza nti gujja kuzitoowerera n'Abasudoni. Twabaddeyo nga tukkiriza Mukama bwe yatubudde ekigambo ekyo era nga tukkiriza nti tugenda kuguleka okulaba nga tegukola mu bulamu bwaffe. Isaaya 5:9 olunyiriri olusooka oludojja kulusomanga buli lunaku. Omanyi lwaki omukono gwa Mukama ogwayogerwa 2019 lwaki sigulabyeko mu maka gange, lwaki sigulabyeko mu baana bange, lwaki sigulabyeko mu misomo gyange, lwaki sigulabyeko mu mirimu gyange. Isaaya 5:9 teweerabira olunyiriri olusooka lugamba nti omukono gwa Mukama teguyimpa wadde n'okuyinza ne gutayinza kulokola, so n'amatu gwe tegamugadde n'okuwulira n'atayinza kuwulira, naye nti obutali butuukirivu bwaffe bwe bumwawudde oyo ffe ne Katonda waffe. N'olwekyo mukwano ojja kwekyekinga nga buli olukya, naye ng'omwaka guno omukono gwa Mukama gugenda kulabisibwa mu bulamu bwaffe mu buli ango gyonna. Omusajja Nebukadduneeza yagwogerako n'agamba nti Katonda bw'agolola omukono teri asobola kugamba nti kikyakoze, so n'olwekyo teri agenda kugubuuza lwaki yagugolodde, naye gwo gugenda kugololwa. Mikwano tuli mu programu yaffe Enneŋŋanzi muwanguzi tawanika. Mbadde nkujjukiza ekigambo ekyo kisibe ku mutima gwo, kiteeke mu matuugo. Yes, kiteeke mu matuugo, kitambuliremu, okkirize okulaba ku mukono gwa Katonda obugabirizi obw'enjawulo. Ekigambo ekyo Mukama yakituwadde nga tuyita mu mwaka era tukkiriza okukirabako n'amakungula gaakyo. Juli mu programu y'Enŋŋanzi ennyo muwanguzi tawanika Juliet Juko Jeje, nze ndi emabega w'omuzindaalo guno era nga tusaba ekisa kya Katonda ekyo ekituyambye, ekituwaniridde, ekituwadde ekisa era ekituyisizza bwe tutandisobodde kuyita ebbanga lino lyonna. Omwoyo wa Mukama kyatuleetedde mukwano, tukyebaliza nnyo Katonda omulamu era Katonda omwesigwa nga Prosper Junior School day and boarding be batuusaako programu yaffe eno Enŋŋanzi, batuusaako programu yaffe eno Enŋŋanzi muwanguzi tawanika. Tuwe tutyo nno tugenda kweyongera mu maaso era tuwe Katonda ekitiibwa, tukkirize obulungi bwe bweyongera okulabisibwa mu bulamu bwaffe, tukkirize amaanyi ge, tukkirize ekitiibwa kye tekigenda kweyongera nate okutambula gye tuli nga Katonda omwesigwa bw'atyo bwe yateesa. Era nga neebaza
omwoyo wa Mukama atuyigira abawanguzi kubanga era wenjogerera omuwanguzi waffe tuli naye agenda kubanga atubuuzaako agenda kutubuulira ku mannya ge gyasinziiridde okubanga ajja mu kifo kino olwo nate era tujja kubanga tweyongera mu maaso tulabe naffe tugenda kuwangula tutya teweerabira entalo zonna za kuwangula mukono gwa Mukama weeguli gugenda kututwalaganya era gugenda kutuyamba ekisa kya Katonda nga bwe kiri bannange mbaagala nnyo nnyo nga gye nkomezza nga bw'okiwulidde ekyo bwe kityo bwe kiri era programu yaffe eno ekyagenda mu maaso kansubire nti gw'ogenda okuddako twebazizza bannaffe abatukoledde omulimu ogw'ettendo mu groups zaffe twabeebazizza nnyo abatukoledde omulimu ogw'ettendo mu groups zaffe abatukoledde omulimu ogw'ettendo ku online live chat bwenna bannange twabeebazizza nnyo era essaawa yonna mikwano gyaffe egimu ojja kubanga ogiwulira nga tuli nagyo mu kaseera akafaanana bwe kati nga teginnaddayo egyo egikoze omulimu ogwo ogw'ettendo tubadde twogerako mu ddakiika zino njagala okwaniriza omuwanguzi waffe njagala kwaniriza tubuulire ku manyago gy'osinziiridde okubanga tuli wamu naawe olwaleero olwo nno munnange tunaagenda mu maaso Mukama nga bw'ali omulamu. Haleluya. Mukama omulungi ebazibwe nebaziza nnyo okunyaniriza mu studio za MCF Mutundwe. Amanya agange mpitibwa Jonathan Ntanda. Era nga ndi muweereza ne Mutundwe. Nsanyusa okulabako omukulu Jonathan Ntanda. Ndozi omwaka guno kanaabeera kasavu kanyama. Amina. Eyakiggala yali mwami. Eyakigudde yabadde mukyala. Akizzeeko mwami. Nga nsanyusa ennaku zino abaami okuvaayo. Nammwe ne mutuwa ku mukisa. Mukulu Jonathan. Wangi. Obulamu wagenda okutandika okutegeera wabusanga otya? Obulamu okutandika okubutegeera nze nazaalibwa wano okumpi nnyo Kabuuswawo we nazaalibwa naye nga obulamu okutandika obutegeera nga ntandise okusomerawo Lubaga Boys Primary School. Wentandikira okutegeera obulamu n'otegeerera ddala nentandika okutegeera nti ebintu bitambulawo ebiti mu nsi bitambulawo ebiti kakati Lubaga awo natandikira mu primary ndoza yali P4 P2 ne P3 we natandikira awo obulamu era natandika nga ndaba ebintu natandikira kusabirawo ku Kereziya y'e Lubaga. Muli mu famire ya mama ne taata? Ndi mu famire yange ya mama ne taata era nga tubeerawo Kabuuswawo wennyini. Wentandika okutegeera obulamu. Baakuzaalira mu kibuga ddala? Banzaalirawo mu kibuga. Tugende mu maaso. Kati wentandikira okutegeera obulamu nkugambye ntandikirawo mu Lubaga Boys Primary School. Essomero lyali ly'Abakatuliki. Era obulamu ne mutandika obutegeera nga tugenda okusaba buli Friday. Buli Friday okusaba ng'abaana b'essomero nga service yaffe ebeera ku Friday. Era nasangayo abaana bangi abaali abakujjukujju ebiseera ebyo. Kati okutandika ne batandika otunyumiza tugamba nti wogenda eyo n'osembera valina akantu ke baali basemberaako nga bagamba okakwatako n'okalemera kafuuka omusaayi. Kati awo ntandika okuba n'ebibuuzo mu bulamu bwange. Ne bangamba kafuuka omusaayi nene lumu ne tusembera ne nkakwata nkajjako omanyi kakwatira nenkajjako ku lulimi nenkatereka ddalu ly'abaana eryo libakola ne nalaba tekafuuka negamba bano ate wakinga batulimbye ne bateekamu empisa. Kakati ate we nalaba nendaba nga batandise okuwaayo nga bawaayo. Kati abaana ne batugamba oba ogenda okuwaayo mu kibbo gwe genda ne ssente katugeze kangereze ku ssente za kakati nti kale kugenda n'olukumi otuuka ali obanga awaayo n'ojjamu kyenji
nojjamu 5 oba 7 ate eyo nayo ddiiru ne tugifuna entiisa nga yali wala gye muli entiisa nga temwala era awo ddiiru twagikolanga nnyo nga buli Lwakutaano nga gobba Katonda nva ku ssomero nga ndi mugagga nga sente ezo zisobola okumazaako ennaku zange nsobola okwegulira kabalagala mandaazi. Ekyo kitandika mu myaka emeka? Awo nali ndi mu kyakusatu. Otandise kubba mu ekereziya? Ati nagenda okulaba abaana kye bakola. Oteeka obanga alese okwega oleeta naye nga toziraga kubanga tebakkiriza ziraga z'oleese naye nga bano abakulaba olina obbalaga nti oleese nnyingi ate weetaaga kyenji. Ebiseera ebyo tebaali nnyo strict ku muntu kwefunira kyenji kubanga twagenda nga twewombeese bulungi. Ogenda weewombeese n'olaga nti ebiseera ebyo tebakuyitanga kujjula mwoyo mutukuvu naye ng'obeera weewombeese bakuyitanga kwewombeeka. Genda gawombeese n'otwalayo 1000 bwoti kati mu kutwalayo 1000 sitaani akeera abaana nojjayo nnyingiko omutwalo nojjayo omutwalo naye nga gwa kyenji nobalaga nti obadde ofuna kyenji novayo nga weewombeese naye kati eyo ddiiru gye twatandikirako okukola ng'abaana era nga ffe twesooka tugenda mu layini wano abagenda mu makkati nga balala bawaddeyo dda nogenda nowaayo nojjayo. Ekyo kyatukoleranga nnyo. Kakati tetwalwawo kati kugambye ndi mu kyakusatu Lubaga Boys. Kakati ekyokusatu kiba kiggwako muzeeyi waffe n'awasa omukyala omulala oli nze mama wange si yali mu maka waliwo omukyala yayo kati n'awasa omukyala omulala era embaga twagiriko yali mbaga y'amaanyi nnyo yali by then bagitanga International Hotel kati gye bayita Sheraton Hotel gye bakolera embaga. Matata yali mugagga yalinawo ku ssente nga tasobola kuwa okusinga okubba mu ekereziya nate eza taata zaali nga nzibu ng'eza taata olinamu tayiminga ng'akomyewo kiro zifunako. Jonathan ngenda kuwummuzaamu katono wontandikidde ontandikiridde mu supa tukomewo. Owuliriza 98.7 MCF Radio emmere y'omwoyo gwo. Tusubwe enjiri ya Pastor Tom Mugerwa buli Lwamukaaga okuva ssaawa 1 paka ssaawa 3 ez'okumakya wano wokka ku 98.7 MCF Radio emmere y'omwoyo gwo. Amatendo buli lwa Sunday okuva ssaawa 12 paka 2 ez'ekiro 98.7 MCF Radio emmere y'omwoyo gwo. 98.7 Kampala 96 Fort Portal 103.9 Iganga MCF Radio emmere y'omwoyo gwo. Mikwano tulina omuwanguzi waffe olunaku lwaleero oli mu programu yonna eŋŋanzi muwanguzi tawanika Prosper Junior School Dan Body bebatuusaako programu yaffe eno eŋŋanzi muwanguzi tawanika. Tukyagenda maaso ne muwanguzi waffe mukulu Jonathan Ntanda tutandisemu atutandikidde mu ange endala katugumiikirize mu linnya lya Mukama ffe Yesu. Tugende maaso mukulu Jonathan. Mukama yeebazibwe. Amen. Kakati tubadde tukyagenda kati nkugambye muzeeyi waffe awo yawasiza omukyala embaga twagiriko twanywa soda twali amasala mangi
Kaka mbadde nkugamba nti taata yali muzibu nnyo okuggyako ssente. Era ssente ffe twabanga twagala ozimuggyako nga waba akomyewo ekiro ng'atamidde mu mmotoka ffe tumuggulira galagi n'ayingira kati ffe ne tusigala mu mmotoka ne tujja mu bucenji obulimu. Kati engeri yokka gye twali tusobola omugyamu ssente nga si mwangu kuggyako ssente kuggyako wekyali kakati maama oyo gwe baaleeta yasinga olira ddala okukyusa obulamu bwaffe. Twaliwo abavubuka abalenzi babiri wawo muganda wange gwe nazaalibwa naye yafa, naye twaliwo abavubuka babiri abalenzi, kale by then twali balenzi, tuli mu kyakusatu Desemba balese mami omupya. Mami etteeka lyasooka okugamba nti abaana bano balalu beetaaga genda mu kisulo. Kakati ekisulo ate n'agamba balina kubanga buli omu ali mu kisomero lirye okutwawula okuba effujjo twayinanga effujjo ng'eri omwana agenda kusamba kapiira okomyewo ssaawa 2 ez'ekiro okomyewo oddugadde. Ebiseera ebyo nga we twabeeranga kabusu nga tutambula ne tugenda ne kayanja ne tuwuga kakabaka teeza taata wali mwabeeranga naye nga tannaba kuwasa. Kakati n'ekirala twayabanga n'eddiiru ze twakolanga ez'embaga ku papapo. Kati ku papapo kwabeeranga embaga nga tetwagala okulya emmere, manye emmere ey'effujjo ewoma okusinga ey'ewaka. Ewaka bayinza n'ojjukuba naye nga tojjagala, naye kati eno erimu effujjo erimu emikwano. Kati nga tugenda ku popopaawo nga waliwo embaga, kati nga ffe tugenda babiri, kati nga tugenda walijjukira embaga ezimu za kaadi. Ebiseera ebyo popopo yali kifo kyamaanyi nga kukiyingiramu bajja ne kaadi ez'embaga. Kati nga ffe tuyimirira mu paakingi awo, wajjawo omuzadde alina abaana sayizi yaffe n'abayeretera mu motoka nga ffe tubafunako awo mukwano, twefuula bazannya nabo. Kati nga waba ayingira mu mbaga mu hoolo nga ffe tuyingira ffenna nga tuyingira munda nga tumala okulya amasala nga tufuluma. Kati eka nga giba miwunyo, tujjukira embaga ziggwa kiro, tuddayo kiro. Kati oyo maama gwe baaleeta gwe sijja kwogera mannya n'agamba bano abaana beetaaga genda mu kisulo. Kakati nze ne bantwala Kako primary Masaka. Kati oli mukulu wange ne bamutwala Kisubi. Kakati awo twayawukanira. Somero malungi ddala. Kati wentuuka Kako, by then ekisomero lyali ly'amaanyi. Somero ago gaali g'amaanyi. Kati wentuuka Kako, amasomo nga bulijjo twasoma. Kati Kako nyingirawo ndi mu P4 naye kati engeri gye nali nyingiddemu engeri y'okunoonya ssente, y'okwagala ssente. Ate kati eno ntuuse ssente kwega nti tozifuna bulungi. Muzeeyi zaaleka ewa bbaasa sizeeze zikumazaako taamu bulungi. Ebiweebwayo byo nga temugenda mu chapo. Ate tugenda okutuuka eyo kyaki y'abaprotestanti ey'Ekako teyalimu nnyo ssente ezo nga bajja okusaba batono. Kati nga tulina ate kuyiyiza mu baana bannaffe be tusoma nabo kulaba nga tufuna ku ssente. Kati kye twakola ofunayo gurupu nafunayo gurupu. Era waliwo omukwano gwange ebiseera ebyo nkyamuyina mukwano gwange paka kati. Era tulina gurupu yaffe ab'Ekako katweyita Kako Legends gye tuliko ku WhatsApp naye sijja bogera mannya. Twakolawo kagurupu ako nga kasobola okusumula buli kufulu yonna gye wali olabye mu nsi ejja ku ssomero. Kakati nga tukwatagana n'abaana abo gurupu yaffe twalinga abantu nga 4 nga tusumula amakufulu ne tujjamu sukaali oyo ne tunywa sabbuuni ne tutwala ku buduuka obwo waluka trading center awo ne tutunda. Waliwo abaana bajja n'engoye empya papya ezo bupuleebu butonotono obutubutwala nga tubutunda. N'olwekyo twatandika okuyiyiza ddala ssente mu ngeri eyo
kubanga najjamu eri ensigo y'okunoonya ssente eyanyingiddemu kati mba sisobola kubeerawo nga sirina ssente. Twetaaga amenvu, twetaaga kulya ku ffene. Kati mu kisulo ebiseera ebyo ng'okukwata ku ffene ng'oba mugagga ng'abaana bayinza okugoba nga 10 obawe ku kaffene k'oguze n'ogenda ng'odduka weetooloola kompawundi. N'olwekyo twalina okuyiiya. Kakati obusumuluzo ani abubawo? Obusumuluzo twabuyiyanga ekufulu ezimu tezaabanga nzibu. Sikyajjukira na bulungi ngeri gye twaziyiyanga naye nga tezaabanga nzibu kusumulula era nga tulina amannya ge twazituuma buli kufulu. Amannya ago si malungi kwogera mu bantu naye nga kugamba zaatuyambanga okumanya nga tulaba omupya ze nga tugamba yaleese kufulu bweti ng'etumanya ejja kwangu okola ki okusumulula. Ekyo mukitandika ng'oli mu piiki? Nga ndi mu pifo. Kakati pifo ebeggwako third term ne bawandika ku ripooti ne bagamba omwana tetujja musobola mumufunire essomero eddala tumukooye kuba bankwatira mu misango mingi nnyo. Emisango mingi nnyo nga mwe mulina okwogera Oluganda. Kugamba emisango gyalinga mingi nga buli Friday bakola parade ey'okubonereza abakoze emisango mu wiiki naye ng'erinnya lya Ntanda terivaawo. Nga buli basoma Ntanda wendi obeeramu nga bankuba kibooko ne zituuka nga tezikyannuma. Ate nga batica twabasalira amagezi nga wakuba kibooko toyina mulaga nti zikulumye. Gati eno kabina tosisitizaayo wakuba kibooko bakubye kibooko mmeka ng'oyimirire otereza kitogi kyo ne weekubako enfufu wano ku mpale. Kati nga batica kibaluma nnyo okumulaga nti eno gyakubye takola ki tewakulumye. Kati gwe kikulumye saati y'okuddugala na mpale y'okugendako nfuufu ku myaka egyo. Kakati pifo ne baŋŋamba oyo tetukyamwagala era ku lipooti yange bateekako nti oyo tetukyamwagala. Kati ate nga ripooti muzeeyi wange yafuna ripooti eyo e Kampala kuba bayika bamukubira essimu. Seera ebyo mobile zaali tezinajja naye nga waliwo landline. Bamukubira essimu naŋŋamba kati gwe tojja. Ne bansindika ate wa jjajja mu kyalo yali abeerawo mu Kimaanya. Musajja Dokita Mulamba era naye nga Dokita Ntanda erinnya lya famire. Akati we natuuka oluwummula lwa pifo naluwummulira mu kyalo eyo Masaka. Kakati P5 ne banteeka ekijja bwemi primary school Masaka. Kati kijja bwemi taata talina kiyakomentinga ku komenti eyo. Yagamba oyo asigale eyo eno tajja. Kati jjukira aliko ne fosiyo amami oyo tajja. Ange tebatawana kunkomyawo ne baweereza jjajja ssente nanfunira ekifo mu Kijjabwemi primary school. Ntandika okusoma mu P5. Kati mu P5 banakatandika okusoma nali mugezigezi. Sisaali mugezi nnyo ekimala naye nga sibeera mu bano ababeera mu bisooka. Mbeerayo mu 10-12 awo 15 middle awo mbeera amagezi nga sigateeka nnyo ku bitabo ebiseera ebisinga. Kubanga we nali mu P4 waliwo omusajja gwe basomesaako ne mwegomba nnyo. Omusajja oyo yali mu katabo ke bayita English course bamuyitanga Kabudulu. Ndoza kati syllabus oba zakyukamu n'ebiseera ebyo waliwo na English course nga basomesa ku kasitole ka Kabudulu nga Kabudulu oyo asobola okutunda omusenyu nga sukaali. Bamutusomesaako bagamba yalina amagezi mangi. Kati netunuulira batica nenga kati bano waki tebagaggawala waki bambale nga tezi oba osobola okutunda omusenyu n'okutunda nga sukaali kati kyekikussa obwavu nga naba batica bambala bubi nenga kati bano wayika baliro waliwo ekibatawaanya obufa otya obwavu nga wegwobisomesa nti omuntu agaggawadde atunda musenyu nga sukaali. Nze neŋŋamba nze nja gaggawala oba nsobola okutunda wa musenyu nga sukaali. Ekyo kimala tekinneetaagisa na kusoma nnyo bitabo. Kati awe natandika Kijjabwemi primary school nenfunayo mukwano gwange alina endowooza ng'eyange yakamudulu bamuyitanga Medi.
kati medi ne tutandika okuyiyanga awo ssente kati nga wetuvaayo kijjabwemi jukira kijjabwemi oba ova ekijjabwemi ng'ogenda mu kimaanya osobola okuyita mu kibuga Masaka wakati oba okuyita eno wansi mu Kumbu waliyo ekibira awo woyita kati nga ffe tetwagala kuyita eno wansi tuyita eno waggulu mu kibuga tusobole okuyiiya ku ssente kakati awo nno ndi mu P5 kati nga ssente ezo tuziyiizya tutya nze nali mwana mumpi nkuze ndi mpanvu ye ndi mukulu naye nali kampi nnyo ng'oyinza n'okulooza ndi mu P2 kati nga wetugenda ne medi nga tulina amaduuka g'abakyala ge twateranga okulumba ebiseera ebisinga nga kati nga tugenda ye medi n'amugamba omukyala nti batutumye ebbaafu kuba ebbaafu ze bapanganga eri waggulu eri baafu baketi ebyo ebintu ebitazi nga tumugamba tulabira ddala bano abakyala abanene bahajati omu najja namugamba bantumye ebbaafu naye sooka onzigireyo eri ndabe kati nga waalinnya babeerangamu n'obudaala obwo bwe balinnyako kati waalinnya n'atuuka eri waggulu nga omu aggula seefu nga ayoola ssente ezirimu nga ffe tudduka obwana bubububububu n'engeri gye twali nga tuli batono tuli bampi nga tosobola tufuna nga ebikubo by'omu Masaka byonna tubimanyi nga tuyitamu ne tudduka toddamu tulaba kakati ekintu ekyo ne tukitambuliramu nnyo era ku ssomero ne tubeera bagagga P5 nali musajja mugagga nnyo ku ssomero era nga ona aleeta wabeerangawo omusajja abaleeta omubisi omunanansi sumbuusa kabalagala n'engozi ojja n'ogamba omubisi olina gwa mmeka gwonna ng'ogusasula kabalagala sumbuusa ng'obisasula ng'obagamba abaana musimbe layini babagabire kubanga ffe twajjanga ne ssente akati ekintu ekyo ne tukitambuliramu P5 yonna nga tuyiya ssente era ng'abaana batuyita bagagga ku ssomero waliwo ebiseera ebyo headmaster waayo bamuyitanga Nabbimba kati musajja yafa kyenvudde njogedde erinnya lye n'okulaga oyo amanyiyo nti ekyo kwe kati ne tutandika okuyiya ssente abagenda okusoma nga tuyiya nnyo ssente nga tufunye n'abasajja bano abatunda ebitabo second hand eby'essomero nga batugamba wemuleeta second hand ffe tubawa kati nga bano betugulira sumbuusa ku ssomero n'omubisi ate tubabbako textbooks ne tuzizaayo mu kibuga ne batuwa ssente ne tubeera bagagga kakati second hand buno obutabo bwe baba bawadde abaana nga bakakuwadde ku ssomero kati gwe n'okazaayo ate ku street bo bali bakatunda nga second hand kati gwe kabatwalira ne basiimula erinnya ne stampu bo ne baddamu ne bakatunda kati ezo diiru twazikolanga nnyo kakati nga tukyakola diiru ezo waliwo diiru gye twakola yasinga okuyatiikirira mu Masaka awo nga tuli mu P5 twali tuyitaayita eyo bayitayo mu Kizungu ng'ewali Mulago Hospital Masaka kati ne tusanga abasajja abo baali baagala kugula ttaka oba baali baagala kugula kisimanyi olwo bwewawummulanga awaddayo kwe wajjajja bo essomero teryali tegeera twali mu budde yalidde kijjabwemi yadde school nga nsoma okuva ewaka nengenda ku ssomero tutambula kyenvudde gana wetwali tudde eka nga tuyitira mu kibuga kati ekyo nakyo kyakuba waazi nnene kati ngaawo tulina freedom ey'okuyiiya ssente era nga ffe tetulya na waka twalyanga mu restaurant kati ng'eka jjajja nsanga nterekedde emmere naye nga nzikirira bulungi eyo musuku nenzigyawo ebisanja nengiwunzika eyo nenkoma nemugaba fumbye nnyo jjajja nze nalidde dda mu restaurant nga tuyiya ssente zaffe ne tulya enkoko ne tulya ennyama ne tulya kikuga nga seetaaga nnyo mmere ya waka naddala mu biseera ebyokusoma kakati mbadde gamba lwo ekintu ekyakyusiza ddala kakati tusanga abasajja kwaliko ndooza n'abasajja abazungu babiri
nga kuliko n'abaddugavu naye siyinza kukulimba nti oba namanya kye baali baagala okukola naye kati ffe twalina omuze nga tusanga abantu ng'abo nga tulina ekipiira kyaffe kye tubeera tuzannyazannya twagulayo tango yaffe abaana bagiyita tango eyo nga kati Meddi naŋŋamba gwe genda ozanye nengenda nga nkisambasamba nentuuka abasajja abo be bali nemba nga abeeza njukira nkuganye nali mumpi nga tusobola kumanya nti ndina mu P5 olowooza oba ndi mu P4 oba P2 ali musajja mumpi nentandika okusamba tango yange kati abasajja ne babeera attention yaabwe negenda kapiira wano netuzanya kati yo Meddi nagenda naggula oluggi lw'emmotoka asanga mu baaga nadduka emisinde kati nze we namulaba nga adduse eri abayiseeko agenze eri waggulu mu kizungu nange nenkwata akapiira kange nenziruka temufuuse babbi baddala kaakati anti abensi bakubayita bayiiya tebabayita babbi ebiseera twalinga bayiiya batetenkanya kaakati tugenda okutuuka waliwo ekizimba awo so baali bakikuba bomu bakiyitanga Tropicana. Mama akuzaala yaliyo mama nzaala ate ye yali yafumbirwa kati eyo Ntebe nga ye sibeera nnyo manya nti gyali naye nga sitera musanga tetera ku communicatinga naye yali yabazaala n'oli muganda wo yali yatuzaala n'oyo mukulu wange naye kati ate ne mukulu wange batwawudde ye ali Kisubi ate nze ndi Masaka kati naye nga sifuna nnyo bimukwatako naye nga nze nsigalawo njiiya kaakati nga tukwata ekisawo tugenda okubala ate eno ddiru yali yayitirira nga zisinze ku zaali twali tufunye obulamu bwaffe bwonna kisawo kyali kijjuddemu ssente oba baali bagenda kugula ttaka oba kisinza kulimba kati nga tukwata ssente nga tufune mu kizimbe ekyo kyennyini nga tufuna tuteeka mu kasonda kubanga kyali kyakubibwa bomu nga tewali ayingiramu n'ebiseera bino bakirinovate nze kati hotelo y'amaanyi mu Masaka Tropicana naye nga luli baali bagikubye bomu nga kuba yalwawo nnyo ebiseera bingi nnyo nga bagikubye bomu nga balalu be bagendamu baki kati ffe gye twasaanukulira ekisawo kyaffe ne tusanga ssente empitirivu nga ffe tetumanyi nazibala sinza nakuga nti oba zaali mmeka oba mmeka ninga ekisawo kyali kijjudde ekisawo zino handbag kati nga tutolako ezimu nga tufuna n'ewantu ewamu ewali lumonde nga tusimeyo amakata nga tuziteekamu munda nga ffe tuddaka kati ssente ezo zakyusa nnyo obulamu bwaffe kubanga ebiseera ebyo obugagga ate bwayitirira ne ku ssomero bwe bakizuula nti abaana bano balina ssente kubanga seeti gye nali nkwata nga nze najjamu instrument zonna nga nasigaza nteekamu ssente na peni yange wakwatanga Oxford ebiseera ebyo nga nkwata Atlas Oxford zaali z'abaavu nga nze nkwata Atlas tulina ezaffe ze twagula nga tuyizitya Atlas ne uniform y'essomero ffe yaffe nga tetwambala nga bali bayambalanga cotton eya maroon nenga ffe twatungisa ezaffe si cotton kali awo kalinga ka polyester nenga kalabika bulungi n'empale nga bambala kachi nenga ffe twatungisaayo efaanana kachi nenga kala nenga material ya beeyi okusinga ku zaabali n'olwekyo kati okugula ebintu ku ssomero ne kuyitirira nga buli break ffe tufuluma nga abaana batulinda ku break ku lugigi nze nali mu P5 ng'oli ali mu P4 nga batulinda ku nzigi ku kilaasi yaffe nga break etuuse ne tufuluma ne tugenda ne tubagulira ebyokulya sumbusa tugula kibbo kiramba ne tubawa kati amawulire ne gatuuka mu ofiisi ewa headmaster musajja bamuyita Nabimba Samson Nabimba n'atuyita abatica nga tannatuyita abatica be basooka okumanya nti tulina ssente waliwo omusajja yali ansomesa baali bamuyitanga Mr. Kayemba ye yampita n'angamba nze mpa ku ssente ojja kuyita bulungi byonna nga kati ate neetaaga okusoma n'ogenda mu kikata ne muwa ssente kakati ne baabaana ne baloope wadi master tebali balina ssente
headmaster n'atuyita kati kwolwo we yatuyita twalina ssente mu seeti nga nze nyina ne media ayina. Headmaster n'akwata ezange nezoli n'azijja n'atugamba mwazijjeewo ntumuga twazironze. Kati headmaster oyo yali amanyi jjajja wange kubanga jjajja wange yali dokita Masaka ng'amanyiddwa. N'amukubira essimu n'avuga akamotoka ke yali avuga ku Ford Escort akatonotono n'akavuga n'ajja ku ssomero. Ne bamubuza ono omwana yabbye ssente ezo ng'ayina ssente aganze sinabulwako ssente n'emu era si zange. Kati headmaster n'ambuza zino zonna mwalonze ennonde? Mwali mumanyi ozibala? Nga tubalako ze tusobola okukozesa nga tetuddawo kubala kasita tumanya nga aliwo ssente ekyo kitumalako. Tubala ze tusasuza bintu naye nga zino ga nti tulina mmeka nga tetuzibala. Akati headmaster bali mu ofiisi ne jjajja bali mu babiri naffe babiri ne batugamba ddala mwazironze? Tugamba twazironze. Kati headmaster n'atutiisatiisa negwala ngenda batwala ku poliisi. Temuyinaayo ndala? Tubugaa tuyinayo endala katuzireeta. Ne tuzireeta. We twazireeta jjajja ne headmaster ne bazigabana. Ne bazigabana. Tetwaleeta nnyingi. Twatookayo bando emu ne tuzireeta. Ne bagabana. Zaali nnyingi ddala. Era nagenda okulaba jjajja nga akamotoka kakatwala nga bakakozesa bakakola lipeya ne manyi oyo yagabanye kawera naye nga simanyi zaagabanye kubanga ssente zijjukira zaali. Kakati abantu ne batandika otusabanga ssente. Kati eno ku ssomero ne batuwummuza ne batugamba katukyabanoonyerezaako tujja bayita nga tumaze okunoonyerezaako mugira muddeeka. Kati awo twalindoza mu third term ya P5. Abaana bakusabira mikwano ennaku z'omwezi mukaaga. Abantu ne batandika otusaba ssente mpaayo. Kaakati amawulire oba gaatuuka gatya ku poliisi y'e Masaka nange simanyi. Baali bazinoonya. Poliisi netandika otunoonya. Tunoonya abaana babiri balina ssente ku kyalo wano. Tunoonya abaana ne batandika otunoonya naye nga buli akusanga agamba poliisi eva wano kati era bwe mutampa ku ssente ngenda baloopayo ng'oyo tumuwaze tuyina waawo nga tudduka. Era obulamu bwakyankalana nnyo. Obulamu nekibukyankalana. Taamu neggwako third term tubeera mu luwummula naye nga tuli mu kwekweka naye nga ssente tuyina nga nze wajjajja sikyasula nawo nga tunoonya gye tusula eyo. Jjajja nga lutakubuuza ate nga mbuuza nansangawo nikugambye sikyasulawo waka kati ate anambuulizaawo. Bwe yabuuzanga ndoza baamugamba naffe tetumanyi kubanga twalinanga abantu abaali batwagala otufunako ssente nga batubuulira information yonna etambula naye okusinga ebiseera ebyo twali tutya poliisi kubanga poliisi y'e Masaka yatunoonya buli wamu nga bajja n'ekiro ku kyalo ne batunoonya naye ng'ate n'abapoliisi wewunye baagala ssente. Akati tamu first term eya P6 nengenda nenfuna ekifo osomero eryo baliyita Hill Road Public School naye sayina lipooti ya third term naye ne bampa kuba nabawo ku ssente ne bampa. Kati first term eyo nagisomako katono. Ssente ezo zaali tutawaanya obwongo. Ssente ezo kakati ssente ezo we zaayitirira kati ne tutandika okulowooza nti tulina n'okufunamu abawala kuba wali abawala okusomera baali banyirira nga tetumanyi gye babeera abali mu P6 mu P7. Mwasoma muli bakulu obanga muli batoto? Tugambye nze nali egyo gyali myaka emeka taata? We natulira P7 ndoza nalina 13 years. Era nga abaana ba bulijjo. Naye nga amagezi ge gaali busiga nti nga ne bodde oziraba twali bato naye nga amagezi tubeera na mangi. Bwana twabulabanga ku ssomero eyo. Amagezi twalina ag'okuyiiya nga go weegali mangi.
bagalo mu batandisi kati nga tugenda ewaka gye babeera nitubawa ku ssente obulamu ne bukyankalana nnyo kakati poliisi we yatunoonya ennyo kati awo ndi mu first term Hill Road Public School poliisi yatunoonya nnyo kakati ne bakubira maama nessimu maama wange anzaala yali yafumbirwa eyo ntebe bayitayo Nalugala najja ku speed yajja akaaba maziga kuba bwe bampitira okujja waali nayinawo ba informant abali bambulira mawulire ne bampita ne bandaga waali ng'akaaba mwana wange kati onkoze ekibiki mpulira poliisi ekunoonya biki kati naali badde nkutwala ne Kampala n'obeera eyo neesiina na ssente ate taatawo tumukubidde essimu agambye ebyo tebimukwatako eddalu gw'olikoze ne muga oyagala ssente mmeka okuntwala okiba kya ssente ekyo si kizibu kyange nange nkooye wano kubanga bwe bankwatirako bajja kunsiba kati awo ndi mu P6 12 years essaawa ng'emu ez'ekiro ne tuteesa okusinkana Medisa amugamba wakwata kisawo kyo nagenda we tutereka ssente nenjoolawo ze nsobola okuyoola nenzikwasa maama ne mugaa kati tugende era twakera ku makya saa 12 ekisawo wajja kumunga nnyingiko naye n'omulekeramu ezize nayoolawo ze mpulira ze nsobola nze nenzirukayo maama twakera ku makya ne tulinnya ne tukomawo e Kampala sente ezo maama takubuuza sente munnange mwana namugamba maama ffe tuyiye sente maama teyali mukambwe ennyo gyendi nga mubuulira nga mugamba ffe tuyiye sente kuba namuleeta ne mugaa kati obadde okaaba nti oyagala sente kati weziri kati kikyoyagala ekirala tugende ne tujja ne tutuukira e Nalugala yali yafumbirwa mwami Jonathan ngenda kubanga nkomyewo mu kaseera kana katono katuwummulemu katono nnyo owuliriza 98.7 MCF Radio emmere y'omwoyo gwo